Last time nababuulira ku mugaso gw'okubeera nga osika enfuli. Enfuli zino bw'ozisika omusajja oba omumiima oba okitegeera n'okubeera nga ate omuntu oyo abeera nga afuna ebbugumu bw'aba nga abadde akuyingidde. Baana ab'obuwala bambi bafuddeyo nnyo ng'omwana ono ow'obuwala bw'ogezezzaako okubeera nga omulaba bw'ali awo. Engeri mu butuufu bw'oba obadde otunuulidde engeri gye yamiimamu omukira gw'omusajja ono, omukira munene naye ate kiraga nti omuwala ono yali yasikako ku nfuli. Era bw'oba otunuulidde style gye baalimu ey'okubeera nti baali mu kadogi style. Kadogi style kano tukalabiddemu nnyo mu butambi bw'obuseegu okuli aka Sefuko ne Nakankaka, okuli abaana b'Ekitende, bonna nga bakozesa bu style buno bubeera bulungi nnyo. Kadogi style kano ate n'omaliriza n'okyuka n'odda mu ka missionary style, era nga bw'ogenda okubeera nga olaba kiyambira ddala omwami okubeera nga ayongera okubeera nga muli akuwulira ate nga naawe omuwulira. Saako n'okusikina nti ne bw'obeera obadde nga mu butuufu owulira nga omuntu wakutuuse mulage nti mu butuufu onyumirwa. So abaana ab'obuwala nga tonnaba kusika nfuli, making sure nti enfuli zo ozisika, kijja kuweesa ekitiibwa omusajja yeneeneena gw'onooba weegasse naye. Kubanga olaba abaana abo abawala baba baabala ng'emikira gyonna agimira. Era gwe omusajja ayagala okubeera ng'okola omukira omunene, bw'onoolaba akatambi kano ojja kulaba waya mu butuufu ogambe nti waawo, guno omukira nina ogukola. Subscribing omupya, kyonna ky'obuuza wendi okubeera nga ate nkikuwa. Counseling weeri, onoonya namba yange WhatsApp ne tubeera nga twogera. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.